Bannansi b'Amerika bayingidde ekiro ekyokubiri nga beekalakaasa mu kuwakanya Pulezidenti omulonde Donald Trump okuyitamu era nga bo tebamwagala ng'omukulembeze waabwe. Abeekalakaasi bavudde mu bigambo ne bateeka mu bikolwa bano bakaayuuse nga kati balwanagana ne poliisi bawanyisiganya ebisongovu nga bwe bagikasukira n'ebiriroliro. Okwekalakaasa tekunnasiriikiriramu wabula nga kulanda bulanzi nga n'amasaza okwetooloola Amerika bwongeza okwetaba mu kwekalakaasa kuno. Abeekalakaasi baasizza amadinisa g'emmotoka n'okugookya mu bugwanjuba bw'ekibuga ky'essaza lya Oregon ekya Portland. Bano poliisi tesobodde kubagumiikiriza ng'ekutte 29. Pulezidenti omulonde Donald Trump ng'ayita ku mukutu gwa intaneti ogwa Twitter ategeezezza nti okwekalakaasa kuno si kwa bwenkanya n'akamu era nga intaneti n'emikutu gy'amawulire bye bisinze okukuma omuliro mu kwekalakaasa kuno. Abeekalakaasi bano basingamu bavubuka nga bagamba Donald Trump waakuleeta enjawukana n'obusosoze mu Amerika mu bikula n'ebika by'abantu. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, amalindirire. This is Kingdom TV.